BBS Faida program sumulula mane paka Friday sawe mpaka sawa 3 ezabuli kumachizi ngabo olaba ndi ku main road kino kye kive Kampala kino kye kyeyongerayo na Mayumba Busunju Kiboga twala tugende sebugenye agenda okumbulira ebbanga litutambudde bwe tuviiriddeyo watutambulidde mayiro mmeka okuva mu kibuga wano bova mu kibuga obala miles nga 16 miles 16 kuva Kampala ekibale ekyangu kuva Kampala paka nga tuli ku Entebbe tukomawa olugudo sirutegera bulungi mayiro zaawo singa kumanya bombo bombo kati owe bombo obovanga Kampala paka nga ekigogo oba matugga kale kakati tugenda kutambula ekisonga kitutandikidde n'okubalaga nti no estate gye tugendako erinaanye ekkubo so kati ndoza tutwale ku estate tusobole okubeera nga ate tulaba ekyokubiri Simon kyetulabidde abantu abasinga bayinza obutamanya mayiro na kilomita oba bagamba taxi sente mmeka kati okuva e Kampala paka Kikandwa one taxi amaja 13 amagenda 14 kusinze ku level ya mafuta kati kwe twatuka kuli naye luli wali 2 ku 13 ate okuva chorus paka ku site owa bigere n'abaana abato batambuzawo bigere kale kali tugende ku site tulabe ate nga bwefaanana tova ku program sumula BBS Faida okay kale kakati lino ekkubo wemba mukola estate n'amakubo mugateeramu ddala nitugayoyota bulungi nti mu mbeera enkuba ne bwebanga etonye nnyo olabanga ekkubo tesobola kukola ki ekkubo tesobola kuseerera ekyokubiri tulyongeramu malamu nti n'aligumya mu mbeera nti omusana nkuba abantu baffe tebasobola kusumbuyizibwa kitegeera so kakati abantu babagula ploti zino babala nnyo ekkubo obwiki bweriri amasanyalaze mazzi Simon nga bwe tuze tubagamba saiti zaffe zonna zetuteekateeka amazzi n'amasanyalaze bibeerako ekyokubiri abantu baffe kuba batuyitidde amataka mangi oba oli awo tuguza naye tufa nnyo okuva ku kolansi omuntu waffe agenda tambula atya kyekisinga okubanga kikulu ekikulu si kyakuguza bakasitoma ekikulu kyakubalumirirwa nti baba batambudde baba bava ku kolansi baba bava mu taxi batambula batya okisegeera so yembeera Simon bwetukola kimwe tukolera emirimu gyaffe okusinga kulongosa makubo na mazzi masanyalazi bakasitoma basinga okwagala naddala mu estates ez'enjawulo okisegeera kali yakati nga tunatuka ku estate tutuuka wali tugenda batula just bugazibwa ploti na kifo kirabika abantu engeri gye bafunamu ploti zammwe kubanda nnyo bagamba agenda kutabula ayogera nabo biki omuntu yandiza ali mu mbeera as far as sente is concerned Simon ffe tuze tubagamba nti enjawulo etwawukanya ku makampanies amalala tufa nnyo ku kasitoma ennyo okusinga nti tuyinza okuba tugeze poloti kasitoma ayina akasende ekirowoozo kyekigamba kyekisooka yekyalowooza njagala kugula poloti okugula poloti olina kuba naki ewaffe okugula poloti ekyetaaga kuba na sente zonna kuba sente zonna oba oliawo Simon ziyinza obutagula wawoze kulambula abantu abasinga Simon oyinza okujja ne miliyoni 2 nga naye poloti eze miliyoni 2 ewandyagadde si weewo nga Simon olina nga saidi zonna etuzikulambuza nga ate woosimye wa miliyoni 3 okisegeera jjukira ebitundu byaffe tukwata bitundu 5 ku 100 Simon tukugamba ofuna otya sente zoba omusala ofuna otya kwe tusinziira nti percentage ya 50% gye tusaba tugamba nti okusinziira ku sente zozze nazo tandika ne wano tukuwa ebbanga bweriti gwe nobeera ng'osasula buli waleeta akasente Simon ewaffe tukwongera ebbanga buli waleeta akasente tukwongera ebbanga paka lomalayo akasente ako Simon tetukongeramu nga mkampani z'amalala tulina interest mu ttaka lyaffe okusasula tukongeddemu akasente okusinziira ze wagula Simon si bwekimu kiri kati estate bweti bwerabika Simon kati tuyingiramu estate esooka oleke wano katono tuyingidde mu estate so kati tulaba estate tuleese tuvadde tuvugira ku speed ndowooza zibadde teziwera na 2
kikabange tumaze mu kuba kati seeza oba ova ka speed ng'otuuka aka kikutwala dakiikemu okuva ku kuba okutuuka wano we tuli so kati yeno estate yeno saimo estate eno weza yikaza 40 ate tukyeyongerayo kuba abakyatuguza bakyali bangi ku ttaka lino nesofa kyetwakasendawo yikazi 40 ate twebaza abagezezaako tugulako estate eno tugiranze nnyo ate tedisappointinze nnyo bantu nti kyetubagamba kyekyo distance meters nga 2 okuva kukola nsipaka wano masanyalaze mazzi saime we bali wolengera wali yes wolengera wali abantu abali mu kuzimba bagula ploti zaabwe zonna bali batandika kukola ki kuzimba ate akasente saimo ka wansi nnyo wano ploti 5 ku 10 saimo ya milioni 18 milioni 18 tugambye mailo almost 16 okuva e Kampala milioni 18 saimo tandika ne milioni 9 ate milioni 9 ziyinza okubanga gwosi okusinzira ku kasendeko kolina tekasoboka tosobola weza milioni 9 saimo jangu togere oba omuliza waffe ali yali mu kulaba programu eno jangu twogere tulabe enfuna y'ofuna otya tujja tandika naawe ate tukulaakulane naawe ekikulu kyakkulaakulanya omuntu oyo alowooza nti nno okugula ettaka kintu kizibu nnyo eno esete okusinga ya kuzimba maka yes basically maka naye abantu abasinga kuba tulina betuguzizaako wano saimo nga bo programu zaabwe zakubala poloti nti nno poloti y'ekyapa osobola ogizimbako emizigo kuba site eno eriranye tawuni y'ekikandwa nti omuntu asobola okuvaali ekikandwa najja kusegeera okusinga nti okuba n'emizigo nga giri ku kyapa saimo kyekisinga okubeera nga kizibu yes wantu tuli ku kyapa kyekisinga okubeera nga kizibu so omuntu asobola okuva ekikandwa asobola okujja wano saimo n'asula wano akati Lawrence abantu bandagira obulungi bwa estate eno kyemanyi wano tuli mu kifo kirungi okubalaga obulungi bwa estate eno n'engeri gyerabikamu so kati ekkubo lyetwayogeddeko Lawrence ali ate wano ndowooza lyeri emotoka oba oziraba so kati okuva kolansi paka wano nga bwe nabagambye meters 2 paka ku site yaffe masanyalaze mazzi wegali saimo tuteeseteese estate eno ate tuteekateeka estate zaffe ndowooza enjawulo ogiraba omuntu abantu abalambula estate ez'enjawulo n'ezaffe wabeerawo enjawulo comparing enguudo zaffe emotoka 2 isobola okweyisa oyisegeera masanyalaze mazzi gwe jangu otuguleko otandike kuzimba ekibanyampo saimo tukikiriza okusinzira mu nfunayo saimo tetulina muntu gwe tusobola ewaffe kola ki kugula tuze tubagamba esesi zaffe zitandika ku milioni 5 5 ku 10 5 ku 10 milioni 5 bwobanga era akasente olaba milioni 5 lazikyaliza waggulu era tusobola okuwa futi 5 ku 5 ku milioni 3 kitundu oba milioni 3 oyisegira zino site ez'ebyapa zo tusala 5 ku 10 5 ku 10 kuba tusobola zisalamu kitegira ebyapa byaffe bibeera ku meza saimo si byakulinda kyasinze okubeera nga kitwawukanya ku makampani z'amalala kwanguya byapa nakuguza bantu polotisi nga n'ebyapa bubikola ki nga n'ebyapa we biri saimo kyanjawulo ki ekiri ku estate eno omuntu ayagala ogibuukinga kyayinza okujja nga akola ki yeesunga ekisooka distance ya koransi kyekisooka ekyokubiri nti amazzi n'amasanyalaze byo byatuuse si byakusooka kulindamu ekyokusatu estate nene estate eno nene saimo advantage ebeera ku estate nene nti buli muntu ajja ne development ye waliwo agenda okujja nga ayina kalina waliwo agenda okujja nga ayagala kuteekako oba lubiri lwe oyisegeera waliwo omuntu agenda okujja nga ayagala buli omu ne pulaani ye ekyokusatu saimo ekisinga era okutwawula saimo site zaffe tetuyina mateeka ku bantu abagulako omuntu oli waddembe okukolerawo kyonna kyoyagala kasita kibanga tekikosa balala okisegeera for example omuntu ayinza okujja seeka aguze wali saimo nojja nogamba oba tugeze mbazira toni nagamba nze kantekewo wali akantu kange nga kalina kyekategeeza so mumbeera eyo saimo estate yaffe buli omu osobola okuzimba kyoyagala tetulina mateeka nti gwe pulaani z'ennyumba twagala bweziti oba gwozimba ki oba gwozimba ki so enjawulo eriwo n'okusinga kugula kwesedi naddala nga nnene development nga tumaliriza abantu eno kakati omuntu 5 ku 10 yokka oba wenzijja nga njagala munguze yiika ku estate eno osobola okujja okusinzira kuba abantu baguzeguzeko saimo era bw'oba oyagala yiika tusobola okutwala
awali poloti eziwera okisegera kuba kati for example wali okuva ku masanyalaze paka ngeri wano wonna watwale okuva eri wetwawetedde wonna watwale yes kati bwe oyagala yiika tusobola okugamba nti kati yiika ejaawa netukutwala yiika weewera oba poloti 2 weziri oba poloti 3 weziri naye nga eseti ye ekyali nnene saimo abantu babule Tabula gyesangibwa tusangibwa Nansana ku masitowa market building room 18 ne 19 bwoba ova Kampala oviramu ku Centenary Bank oba ku Big Zone opposite tukubire ku namba zaffe ez'essimu oba olaba sika zaffe kampani yaffe twagitimba sika kweziri tosobola kubula oba si kyobuuza ku Tabula Property Service eriruddawa jangu ku ofiisi jangu weebuuze buli kimu kyojja okwebuuza tujja kuba tukikola tukikuddamu basekutala abalungi abanyonyola abaniriza abagenyi buli kimu saimo okulambula kwaffe kwa bwereere kuba bukubi simu obanga oli mutundu bye Kampala yes oba oli mutundu bye Kampala saimo tujja kukima kuba kati ennaku zino zakujja bakasoma ku maduuka omujja ku dduuka n'omuleeta ate ne tukuzaayo ku dduuka kikangasa ku ssaawa emu ngomaze olulambula kubanga olina okwetegereza kale ndowooza n'omwezi guno nga tulima naffe Tabula Property Services enamba ze ziri ku screen wansi awo okusobola nga ate obafuna kati genda batwetoolamu katono nnyo ate genda panga tukoma mu kitundu kyaffe ekyokubiri tovaawo